It's breaking news. Wetwogera kati ng'omukulu Muhoozi Kainerugaba ate agambye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awamu n'abaana baffe aba National Unity Platform abasinga bonna bagenda kubanga bakwatibwa. Era ategeezezza nti buli ayambala ekyambalo kya red, buli ayambala akakofiira, era buli yayita wa National Unity Platform ye nga ye ng'akyali CID bonna talina bw'agenda kuleka wabweru. Kino kituwa ki baganda bange? Kitutangaaza ki? Waliwo ekintu kye tulaba ekijja ate ekinene ekigenda otukalubiriramu oba ekigenda okutuleetera ebibuuzo bingi. Naye era tukkirize nti ffe ne Uganda tuli kimu era tutambula dde okulaba nga Uganda ffe etambula okulaba nga egenda mu maaso. Era tukusuubira nti bano abakola bino ebikola eby'effujjo, ebikola ebyokwagala otumalamu amaanyi, ebikola ebyetulowooza nti tetulina kiddako, twongera obajjukiza n'obategeeza nti Uganda ekyatambula era ejja kuba yanjawulo ate era tebalina kye batugamba. The elected President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, nga lwamu ku lw'eggwanga lyaffe era nga lwamu ku lwaffe tewali kitajja kubeerera ddala nga bwe kirina kubeera. Twongera obubaka obubajjukiza nti Mukama Katonda yalina ekisooka era yalina ekisembayo, era tutambule okulaba nga tutereeza ensonga zaffe ate nga na buli kimu kitambulira ddala nga bwe kirina otambula. Mwenna abasuubiddwa nti mugenda kuwamba abantu baffe nammwe tayime yammwe ejja. Okusinziira kuba eyewitnesses, okusinziira kuba baddewo Chairman Nyanzi ayinza okuba nga mufu. Okusinziira kuba eyewitness, okusinziira kuba baddewo Chairman Nyanzi ayinza okuba nga mufu. Chairman Nyanzi bw'amaliriza meeting n'atuula mu mmotoka ye, emmotoka ye omuvubuka amuvuga n'amugamba tugende. Chairman ng'agenda waka. Abasajja babadde ng'abamu ndowooza bali awo ku kitebe ne bagoberera emmotoka ya Nyanzi. Bwe bagoberedde emmotoka ya Nyanzi, Chairman Nyanzi kati nga bw'omanyi wabeerawo jaamu, anyumiza agambye wabaddewo emmotoka drone nga kuliko kabangali zino ez'abasajja ab'amagye, bano abasajja abambala ebyambalo bya bbulaaka, naye nga drone ezo abamu baazirabyeko ku kyeweerisa, zaabadde zazze dda ku kyeweerisa wali amafuta ago gali awo baŋŋambye ku kyeweerisa ng'ewaaliwo ofiisi za Sseggirinya. Emmotoka drone 3 waliwo ne dabo kabini eya bbulaaka ne ziyimirira awo. Kati endala nga zirimbisa kubanga eridde ewa Chairman Nyanzi, babadde mbu baaseetinze bamukwatire ewuwe. Chairman Nyanzi bw'amaliriza meeting kati ndi mu bbalaga mbabuulire byonna nga bwe bibadde era mbabuulire ne kye tuzzaako kubanga bino tebirimu kusaaga. Olaba n'abasajja bakwata Nyanzi ne bamukwata mu nkwata gye bamukuttemu. Tetugenda kukkiriza Museveni, tetugenda kukkiriza. Wuliriza ebintu bino. Chairman Nyanzi bw'avudde ku kitebe ne bamuvuga mu mmotoka n'ajja ewandegeya. Kulidda ewandegeya bwe bakamaliriza wandegeya awo adda kulidda ewuwe. Abasajja bazze n'emigemera wala. Subhanallah. Omusajja anyumizza. Abasajja bazze n'emmundu. Nyanzi bamussemu nga kiyenje. Omukulembeze mu kibiina. Abasajja balinnya Chairman Nyanzi. Abasajja bafootodde Chairman Nyanzi ng'ababuuza muntwala wa. Emmotoka ne bagituusaako n'obulabe. Mubadde mukawalake ne bakasika ne bakasuula eri. Abasajja ne bakakwata ne ku mabeere. Nyanzi bamukubye. Bakubye Nyanzi kuba Nyanzi agesesaako obabuuza muntwala wa. Oli n'amulinnyisa ekigundi ky'engatto ku mutwe ati. N'amulinnyisa ekigundi ky'engatto ku mutwe ati. Mukama Museveni. Kati oyagala emirambo ebiri. Oyagala ogwa Besigye
kati n'ogwa Nyanza omulambo ogwetaaga. Abasajja bakubye Nyanzi nga bagamba muntu alawa. Oli n'amusika obusajja, subhanallah. N'amusika obusajja. Baganda bange, kino ekiguddewo ku nkuba gye bakubyemu chairman Nyanzi. Bano abanyamulenge, Museveni tukugamba, agakatona mu ggulu, ono ye national mobilizer wa NUP. Tetugenda, wallahi bilahi, twagala chairman Nyanzi. Mukubye chairman Nyanzi, mumutulugunyisa. Abavubuka ne bamukuba ebigala by'emmundu. Musajja abadde ennaku zino mulwadde. Kati olw'okuba munoonya engeri gye mumuteekako ebisango byammwe. I see you. Olw'okuba mwamulabye ku parade. Munoonya engeri gye mumuyungako ebisango byammwe. We are seeing you. Bannayuganda, tuwadde sale gavumenti ya Museveni essaawa 12 ete chairman Nyanzi. Azibabiri munya. Mute chairman Nyanzi. Bye mupulani nga tubiraba. Gye mututwala tulabayo. Tetugenda bikiriza. Kye mugamba ba alien skin. Abadde bambala ebyambalo by'amagye temubalaba. Ba alien skin. Abambala engatto z'amagye temubalaba. Ba kamiliyoni, ba kenzo nga temubakwatako. Lwaki mwagala okututamya ensi yaffe basajja mmwe? Lwaki mwagala okuloosa nti bannayuganda basiru? Kati chairman Nyanzi ovulo gye yayambadde ya white n'abaana bafuutu soja, message gye tuliko mugalewo ebibiina by'obufuzi. Ensi etegere tetulina kibiina kya byabufuzi wano mu ggwanga. Bobi Wine president waffe kiki yakoze ku kitebe awo ekisobola okubisa omukulembeze w'ekibiina ne mumulinnya. Bakubye chairman Nyanzi ne bamulinnya abavubuka abanyamulenge balina ennyindo ziri. Abavubuka ne banne Museveni twabakola ki? Omusajja avudde ayambadde suuti ye ava mu miitingi z'ekibiina muwamba n'abakulembeze. Mulaba bannayuganda muli mu kusaaga. Bino byebijja mu ggwanga lyaffe. Chairman Nyanzi abasajja bamukubye. Muwala we nga atunula ati ne bamulinnya. Bayagala okumutta ekyenjojo. Bayagala okumutta. Kati bamwagadde mutta omulambo gwa chairman kuba mumututte bumukubye. Twagala mulambo gwe. Buli munnayuganda gy'oli tulangiridde kubanja chairman Nyanzi. Enkya oba oli luddawa. We need the chairman Nyanzi. Tetugenda kubatya. And our cause is to liberate this country. Tuyina okununula ensi yaffe. Ne bwe munaakola mutya tetugenda kuva mu Kyagulanyi. Tetugenda kuva mu Bobi Wine. Mututaddemu bambega, luli twakwatira mbega ku kitebe. Muleeta abesefusi kutukuba amasasi. Eggwanga lwaki mulitwala ng'ekiraalo kyammwe? Omusajja bakubye Nyanzi. Ne bakuba Nyanzi. Naye nga mukuba waaki? Chairman Nyanzi yakoze musango ki? Ogumukubya bwe gutyo. Dr. Besigye ali mu kkomera. Obulwadde bumuluma muganye okumuta. Abaana bannayuganda mubawambye. Bannaddiini na bino nammwe musirise. Towulira munnaddiini amumunya Besigye bamute. Towulira religious council Besigye bamute. Oba basibe ba NUP. Bonna basirise. Kati chairman Nyanzi ekimukwasizza bwe kityo okumukwata mu nkwata eyo mufaaki. Lwaki mwagala okutunyiiza? Eggwanga tuwulira tufa. Omusajja omukulu ne mumwebasa ku mayinja ne mumukolobola olubuto. Ne mukolobola Nyanzi olubuto. Twabakola ki? Museveni twabakola ki? Mazima ddala Nyanzi atakutte kasaale. Parade nebatiisa just parade. Abavubuka bambadde bwambazi bi ovulo lwedi. Ne Kyagulanyi okuyita buyisi mu parade. Kati mugamba katukwata omu ku omu. Kiwamba abantu mugende ku international community. Nze sigenda kutya oba nange mumpamba.
oba mu mwansiba dda ne musiba emyezi 8 mu kkomera ne musiba wa sigenda kutya twagala Nyanzi. Bannayuganda mwenna tusukuke. Tebasobola kukwata mukulembeze mu kibiina oluddako bano na Kyagulanyi mbabuulira. Tebasobola kukwata mukulembeze bwe batyo ne mutuula. Diaspora community, where are you? Right now, mutekeyo zigundi. Njakuulira Kasokoso, njakuulira Katanga. Right now, tetwagala muzannyo. Bwebanga Nyanzi atwala Museveni amutwali. Bwabanga Nyanzi atwala Museveni, kate tugenda bikkiriza. Twagala chairman mulamu, twagala nga mulamu. Kwanga mumukubye, mumutulugunyisa, mumututwalidde mu bulumi. Bannayuganda mubakaabiza, abantu mubakoze buli kimu, ne twabakola ki? Mazima ddala twabakola ki? Lwaki mubonyabonya bannayuganda ng'ebisolo? Chairman Nyanzi bamulinnye nga muwala waalaba. Oyinza okugamba yabbye, oli n'amukuba musajja wattu, ne bamulinnya muno. Kati batutte batulugunye. Gye bamututte Mukama Sitama akakookolo, mukulembese mu kibiina, ne bamwambaza akakookolo, mukulembese mu kibiina, ne bamukuba bwe batyo. Mungu tusaasire. Mungu tusaasire abasajja bano babi. Akuba ayagala kisaba nange. Mutuleke. Tukyabanja National Mobilizer waffe. Mwenna abali eyo sibudde wakunkubira masimu. Kubanja chairman Nyanzi abasajja bamusse. Abasajja bamusse. Tuizo sika wiche ejja. Twagala mulambo gwa chairman Nyanzi. Twagala mulambo gwa chairman Nyanzi. Ababadde bangambye tasobola kubanga mulamu. Museveni twagala mulambo gwa chairman Nyanzi. Ze mumiraasa nafu. Nange nalama dda ne bwe munzita ne twagala mulambo gwa chairman Nyanzi. Encha na omuntu nakujjako era n'okuba. Encha tugenda kubanja maiti ya chairman Nyanzi. Kati kamutegeere nti mubadde mujoga balala. Chairman Nyanzi tumwetaaga. Bino bya mukuukinga okumuteekako agasango. Bino bya muli mukupanga okumuteekako agasango. Kyemuliko musaaga. Musajja bamukubye. Ne bamulinnya obusajja. Ne twabakola ki? Kati mutandise kwamba bakulembeze ba kibiina. Chairman Nyanzi just kati bye mupanga kwa mwayagala ddo musiba. Ne mwagala omuyunga gasango g'amagala. Mwabyagala ddo bikola. Ne tubagamba kike mwagala. Lwaki bannabyabufuzi abalala mulaba bino ebigenda mu maaso? Kyekino president yabadde abagamba. N'abagamba olwaleero kiri eno kijja. Baganda bange, this is the time. Buno bwe budde tusukuke. Baganda bange tuisukusa amaloboozi gaffe. Kisusse kati oluddako bakwata president waffe. Kati bawulira amaanyi bayina. Kubanga bagala emirambo, mwawulira mutabani wa Museveni yagamba twetaaga omulambo guno, twetaaga omulambo guno, twetaaga guli. Chairman Nyanzi muwambye waki? Bamukubye waliwo abavuka addenga 5 bali mu byambalo babadde bayedda nga bagala kumubaka. Naye kyembagamba kiri ekintu kimu. Bannayuganda, this is our time. Okulaba ntuyimuka tunwanirye eggwanga lyaffe bino ebikolwa kati bisusse. Abasajja bawambye Chairman Nyanzi right now bamututtewa. Tetugenda kusirika. Free Chairman Nyanzi, twagala mulambo gwe. Kwa mukyala ajati abadde waawo we bamuwambidde ngambye bakubye mukwano gwo. Basi tasobola kuba mulamu. Namubuuza zaidi. Nangamba tasobola kuba mulamu. Temulabye bamukola ekyenjojo. Naye mukutte ku muntu omukyamu amuteringi. Mukwata naye mukutte ku muntu omukyamu. Mbabuulira balaba kwemuli mukutte omuntu omukyamu. Bino ebintu kati bitugenda nyiga. Mute Chairman Nyanzi nga mwe kati omaiti mujajjirya tugenda gibaliisa. Maiti tugenda gibaliisa.
twagala chairman Nyanzi mumututtewa drone zibadde 5 nga kuliko kabangaliza amagye ziringa 7 zasose parking awo nga kukyerisa ekyerisa nga ku ofisi za Segirinya we zasoso parking kati right now mwagala muteeka Gasango mumutulugunye mumukuba obutwa mission zonna tuzimanyi mwayagala okumuteekako lya Gasango ne bigaana chairman Nyanza akubiddwa bubi bamulinnye obusajja ne bamutulugunya nga agezako bagamba muntu alawa omusajja n'amukuba naggwamu amaanyi amukubye wano naggwamu amaanyi ali mu diaspora budde si bwa kusirika buno omwagazi wa NUP si budde bwa kusirika I'm telling you si budde bwa kusirika tuzuukuke bannayuganda buli omukola ky'olina okukola si bya kuteekayo bugundi mufiri chairman Nyanza awo tuvuddewo kati mufiri chairman Nyanzi abasajja ate mission eno erimu abantu bangi kati laba kino ekisiru musimanya stop using attires ovulo byambalo bya gundi kanchi blocking ban from stream lwaki mwagala okutulugunya bannayuganda abaana b'abantu mubasibye mbatadde mu makomera kati n'abakulembeze b'ekibiina mubatandise just parade yabagize ne bannange tulaga wa military rule eno tugirwanyise bannaye military rule tugirwanyise chairman Nyanza akubiddwa bubi era abafamile ye bannange si birungi eri chairman Nyanza si birungi eri national mobilizer waffe nenge emmotoka ezo zabadde zazedda bamukubye omukyala ngambye abasajja gagunizi nga bataddeko obukookolo abasajja bavudde from nowhere ne balyoka bamubuukira emmotoka ne bagidda mu maaso ne bagidde ne bakuba endabirwamu ne basika emmotoka omu n'akozesa paper spray n'amukuba paper spray mukama katonda n'ogamba yasse muntu n'okwata paper spray ogikuba omukulembeze Nyanzi bamukubye paper spray bati paper spray abasajja ne bamukuba nagezaako talaba